oluvannyuma lwa munnakibiina kya FDC Yusufu Nsibambi ng'ono y'abadde omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda era nga ye mubaka wa Mawokota South wadde nga yawanguddwa mu kalulu ate nga yabadde chief whip wa FDC mu Parliament. Abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba kiyite opposition abawerako boogedde ku nsonga eno. Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2023 yayogera ku Honorable Yusufu Nsibambi ono ng'agamba ye yamuwa n'erinnya eryakanoonye ekyali kiraga oboolyawo nti yali ayogera obunnabbi nti ssaawa yonna ono yandikyuka okuva ku opposition neyegatta ku NRM eri mbuyinza. In fact, emyaka gino gyonna ndudde nga natuuma erinnya muganda wange Yusufu Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya. Twali mu lutalo e Luweero, twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakaluba ennyo 83 nga guggwako olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo. Bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo nga olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo. Omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe, akanyuga empapula zigwe gye tuli ng'atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola, mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo Kanoonya abaali bamaze okwewaayo gye bali munammwe mweweeyo nga bakanoonya. Era lyerinnya linatuuma Nsibambi. Ne bwe tuwandiikiragana ampandiikira ne boolaba kusibya asayiringaze Kanoonya. So si bipya. Medad Lubega Sseggona ng'ono yabadde omubaka wa Parliament owa Busiro East yavuddeyo n'agamba nti amazima okukyuka kwa Yusufu Nsibambi kumulumye nnyo kubanga alaba ng'oludda oluvuganya gavumenti lufiiriddwa omuntu ow'amaanyi era ddibu ddene. Kugenda kwa mwami Nsibambi ze kunnumye kubanga twetoddeko. Museveni alabika nga yatusinga numbers, afuba buli lunaku okusika okutwala baatwala. Ffe abalina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye. Sikiraba nga kyamagezi. Omuntu takugambanga nti gundi bwagenda tumuwonye. Mumuwonye mbadde mukola ki naye emyaka gino gyonna. Nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe, ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga. Mpa nnyo General Mugisha Muntu ekitiibwa. Kigambibwa nti bwe yali agenda okufuluma FDC yasooka kubira Dr. Besigye namugamba njagala kukulaba. N'agenda amugamba nti teweekanga bino tobiwulirira ku radio. Ngenze ensonga zange zezino naziri. Bwe nali nfuluma DP ne tiimu gye nagenda nayo nasooka kubira Honorable Norbert Mao. Ne twogera at length ne mugamba we have disagreed in principle. Nze nfulumye ekibiina. Ne mugamba saagala okirabire ku mawulire. N'okutuusa olwaleero njogera ne Honorable Norbert Mao on matters ezitugatta ng'eggwanga. Bwe mba musisinkanye nga Minister wa Justice nga somebody gwe mmanyi gwe nkoze naye bwe bankuba naye tiyagasi mu mmotoka yange naki ekyo tekimpagiza byawagira tekinjagaza byayagala naye tusigala twogera olunaku lumu lugenda okukya nga byayagala byenjagala ebimu ng'ebyo bitugatta. Yabadde Lord Mayor wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago agenze ku mukutu gwo gwa Facebook n'agamba nti ddembe lya muntu yenna okwegatta ku kibiina eky'ebyobufuzi ky'ayagala era amateeka gamukuuma ku lw'ekyo
wabula n'agamba nti si kya bugunjufu era tekikkirizika Honorable Yusuf Nsibambi okukozesa okubonaabona kw'abasibe abaasiibwa olw'ebyobufuzi y'okwefuniramu ebibye oba okweyongerako mu byobufuzi. Forum for Democratic Change FDC Honorable Yusuf Nsibambi mwabadde nabo boogedde ku nsonga eno nga bayita mu pulezidenti waabwe Patrick Oboi Amuriat POA ne bagamba nti tutegeddeko okusala eddiiro okuwa abadde chief whip waffe mu paaliyamenti Honorable Yusuf Nsibambi okwegatta ku kibiina kya NRM nti wadde ng'ekikolwa kye kimalamu amaanyi naye tekyewuunyisa era tekirina ngeri yonna gye kinafuyaamu kibiina ekya FDC oba okubakosa mu lugendo lwabwe olw'okulwanirira demokrasiya okulaba ng'akyuka mu Uganda. Ne bongerako nti okumala ekiseera ekiwera ekibiina kibadde kitandise okwetegereza ebintu ebyewuunyisa omuli n'okuba nti nno Yusuf Nsibambi abadde ateetera n'aba State House ng'ekibiina tekimanyiiko wadde okufuna olukusa okuva mu bakulembeze b'ekibiina kino nga bagamba nti ensonga eno baabadde batandise okugitunulamu nga basinziira mu kawaayiro namba 12 aka ssemateeka wa FDC wabula olw'okuba nti nno kati asaze eddiiro ekyokumuyita yennyonnyoleko sinakindi aweebwe n'ekibonerezo mu nneeyisaaye ku kibiina kati tekikyalina makulu kubanga amakaaga amapya oba ekibiina ekipya kyagenzeemu kati ekimuyinako obuyinza. POA era avuddeyo n'awakanya ne Sekuwakanya ebigambo ebyo byonna ebyogerebwa nga bagezaako okusiga FDC enziro olw'okuba ono avudde mu kibiina. Ne bagamba nti ekibiina kino kirabyeko abantu ab'enjawulo abakyabulira era nekisobola okuyita mbizibu ebyo era emirundi gyonna gye bavudde mu kibiina kino kyeyongeddeko maanyi, kyeyongeddeko kuba ku mulamwa, ate kyeyongeddeko obutapowa. Nti FDC teyazimbibwa ku bantu wabula ku ndowooza, obukulembeze obuli mu kibiina oba structures n'okwewaayo okw'aba mmemba okwetooloola eggwanga. Nti era okwebuuza kugenda mu maaso okulaba nga bajjuza ekifo kya chief whip era ekibiina kijja kukozesa eddembe erikiweebwa okulaba nga bafuna anaasikira Yusuf Nsibambi ewatali kulwa kwonna. Nti era beewaddeyo okulaba nga bongera okunyweza empisa mu kibiina kyabwe, okwongera okwetegereza okusunsula mu bifo eby'obukulembeze, ate era n'okufuna bammemba abalina endowooza ezo ezigatta ku kibiina abanaasobola okuyimirira mu nteekateeka y'okufuna eddembe, obwenkanya ne demokrasiya. N'ateekako omukono Patrick Oboi Amuriat, pulezidenti wa FDC. Wabula oluvannyuma aba FDC balonze Honorable Adeke Anna Ebajju nga ye mbaka omukyala akiikirira Soroti District mu paaliyamenti nga chief whip wa FDC mu paaliyamenti akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paaliyamenti. Joel Ssenyonyi agamba nti ekyokuba nti Yusuf Nsibambi ku lunaku lwennyini olusoose olw'ekisiibo mu mwezi guno gwa Ramadan nga waasaliddewo okusala eddiiro okudda mu kibiina ekya NRM tebakirinaako buzibu era kibayambye omukulu ono okuvaayo ne yeeyanika okusinga okubanga abeera eyo mu nkweko. N'agamba nti yagenda kulwanirira abasibe abaasibibwa olw'ebyobufuzi ye ng'ali ku luuyi oluvuganya ate ng'ebikolwa bye birala. We have seen that crossover, that announcement made by the Honorable Yusuf Nsibambi. He decided to start his fasting season, the Ramadan season, by crossing over to the NRM. That's his right. And what we have been saying is that it's good that he is now forthright about his intentions, because the past few days he's been pretentious about the situation. And some of us came out and said, look, Honorable Nsibambi, we know you did not make it in an election. It's probably you have some debts to take care of. It's probably you need a job here and there, Minister of State, RDC, whatever the case might be. Come clean about your intentions. Others have done so. There's many people that have crossed over in the past years, and they didn't begin to pretend by saying, look, I'm holding discussions on behalf of the opposition over this issue, over the other issue. Yet really he was having meetings to secure his crossover and for him to get a placement, a job of sorts. That's entirely his right. And we are glad that the truth about all of what he has been engaged in has come to the fore. Ono agamba nti bamwagaliza birungi byereere
kubeera si yasoose okusala eddiiro ate si yagenda okusembayo. Ayongerako nti ono ekyokusala eddiiro tekirina ngeri yonna gye kinafuyamu opposition kubanga balabyeko bangi abasala eddiiro ate kitegeeza nti nno agenda kusala n'abagoberezi be kubanga ebyo byennyini byabadde awakanya tebinnavaawo kubanga obwavu busigaddewo obuli bw'enguzi n'ebirala. We wish him well. He's not the first to cross over. As we have said severally, some would ask, does this not weaken the forces of change or the opposition for that matter? No, for two reasons. Number one, several people have crossed over before, but they don't cross over with the people that they lead, and they cross over on their own. But most importantly, the issues of concern do not go away. Just because one individual has crossed and joined Mr. Museveni, poverty remains, poor service delivery remains, corruption remains, etc., bad governance, and so on. And these are the issues that the people of Uganda are concerned about. Opposition to Mr. Museveni and his regime is not just us, the leaders. It is the people of Uganda who want a better country, who want value for their tax money, who want their money not to be stolen, who want leaders that will be accountable to them, that will respect them, and so on. So even if, all opposition leaders, as they are known, cross over, the people remain with their challenges, and so the issues will be voiced out again and again. But what's imperative is that now the pretense has gone away. We wish him well where he has gone, to protect his gains. I heard him say, yes, he was chairman Kampala District Land Board, and from that he attained 140 titles within Kampala, Central Kampala, clearly saying he got those titles courtesy of his job. So he has what to protect. I guess that's why he has joined the team that he has joined. We wish him well on his endeavors. Nakalulu Museveni yakawangwe. Mbadde lawyer abeera misango by'ebyokulonda. Sigama mukutitive naye mbaddemu okubira ddala wegyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM. Abantu tebalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi etwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala bababugumiriza tiikinga, ambulera tiikinga, zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa NUP. Kakati NUP yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bado bavubuka bannamwe Zimba, Nyiga, Kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku Kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyi kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula. Omwaka guno gwendabye president emirundi 2. Niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba. Mbadde nze nkirimu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka emirimu obutakanya okusosolagana amawanga okusiba abantu ebyo bibaddewo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jalia City. Nengamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki twawangulwa nedda. Njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4 mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne Okoseggulo. Naye emirundi gino gye namusinkana egisinga obungi mbadde musinkana abantu batono nnyo. Ne kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamember of parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde 3 abalondeddwa bwe twamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo. Naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize. Tubadde tubasinkana ng'abantu kinoomu. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.